zino erimu kubeera nga tubidde n'endagamuntu zaffe. Egamba eyinawo miliyoni 5.5 eza ndagamuntu zaffe zekyalina nga bannannyini baazo tebannaba kubeera nga bazikiva kuki omuntu kiva kuki omuntu okugenda n'applyinga ID ate n'atagijjaayo. Ebyo byennyini badde batunuulira kubanga batunuulidde abannira bagambye ensobi esookera ddala yaabwe nti si bakommunicatinga bubi. Bwe tuzzeeko mu bantu bo bagamba nti nibwo obuzibu bwesinza okubeera nga buzibu basinza ogifunamu nti ekuwandiisiza wano Mengo ate National ID n'egitwala katukutwe. Kati nti abantu abamu bewandiisa kuba batandika okubeera nga bakola process eno ya renewal n'okuwandiisa endagamuntu empya mu Meeyi omwaka oguwedde naku z'omwezi nga 27. Naye abantu abamu gye baasangibwa gye baregistaringira kati essaawa zino bali mu bitundu birala. Ekyokubiri nti bwe babeera bakuwandiisiza si woba ogenda ate okugipiikinga. I do not have communication, tebafuna message, tebafuna masimu, tebamanya ddi lwe balina kuzifuna na luddawa we balina kubeera nga naye nze nina ekintu nakiraba ngenza okufuna idea eyo banansonyi bakama bange bakikozesa omanyi ebintu ebisibu wano mu Uganda ojja kusanga nga system weeri ate sigwe munugo osuso kyogerako naye wabaawo abatono abo abagyekuumira osobola ogifunamu waliwo tracking code sima endagamuntu wagifuna ddi. Kati nno nze mbadde ndi mu process yange nyina byentereza ku ndagamuntu yange nagenza okuddayo nga tebampadde empya naye nga teriko details era enkadde ze mbadde njagala okuggyako kati obadde ovuga n'ogenda ku NIRA okufuna update ku ndagamuntu yo ngera tewali kye bampa nze ngendayo. Wali ofunyeeko ku bloka nakukolyako ku ndagamuntu kati nze yange nagijjamu agenti yanyambako aba ne tracking code ku ndagamuntu era agira wano bwati tatatata n'agikebera oba yafulumya tekoze eki tennafuluma wakife tebazituwa awe wali anti gwe bunafu bwabwe si bunafu lwaki kuba kati ono waba alina code kitegeeza nti nno yalina gwoyina waki sente ezaki kataka ku passport kizibu okugenda ku passport n'obawunsinga kubanga yo message bagikuweereza nti passport yakoze eki yafulumye kizibu okugenda n'obawunsinga abasinga okugendayo nga abaeruddewo nagamba kamale gakola ki kati nze neetazeeko ku NIRA mwaka mulamba n'ekitundu. Process gyenkugambyeko nage gitandika 2024. The whole of that was November. The whole of 2025 badde mu kwetulula nga bulwengenda bangamba tennafuluma. But tewali communication ebeera clear oba ku email oba SMS eza bulijjo oba WhatsApp. Kunnyonnyola nti oba eri mu process, kunnyonnyola nti oba kati yafulumye oba waliwo kino ekyetaagisa. Goyina okubeewuubako. Ate n'ng'omanyi ne gy'olaga waliwo n'okubeerawo nga nze ndi mu kugenda Wandegeya naye ng'ate nina kugenda oba Kololo oba luddawa. Kati awo tulina ndowooza ekyetaaga okutereezaamu kwanza kyengambako nakirabako oli yajja kusimika tetunagenda ku NIRA eri naŋŋamba jangu naye n'agikeberako nakandawo oba yafulumye n'agikeberako nandaga nti agikola gye bali kuba nange nafunako omuvubuka ku TikTok nga wa NIRA ne mu contactinga nannyambako n'abinkebera naŋŋamba yafuluma era we nagendedde okugijja nensanga nga ate details bampadde kitegeeza tracking code yenze ndoze yani badde eweebwa Munnayuganda yenna nawe ne weeyambako lwaki nkireese nti omuwendo gwa ID zino eziriko ssente z'omusolo ezimaze okufuluma naye ate nga bannyinizo bali awo kitegeeza oli ayinza oba yeetooloola n'akoowa ekyokugikyusa ne bagikuweera ewalala ekyo kyandibadde okirowoozaako oluvannyuma kubanga bemaze okutrackinga bwe batima kugamba nti yafulumye ne bakubuulira ne waweekola ki weeri naye gomanyi kitegeeza okubanga weetooloola nga wogenda tomanyi na wagikola ki wakugijja so nze ndowooza nti awayinza oba aliwo ku bunafu bwetaaga okwongera okutereeza okusobola okwewala omuwendo gwa IDs ezitekebwamu amaanyi ne zitavaayo kyokka ngaliwo omuwendo gw'abalala gukyayagala ID nga tezinnakola ki tezinnafuluma. Kale ebyo nno nabyo biri side ezaawo obutemu mu bitundu ebirinaanye enjegoyego z'ekibuga Kampala bukyagenda maaso okubeera nga bweyongera wakati mu bibuuzo kakati mu Mbuubi zone nendo zerinaanye ne wano ndowooza abantu babiri bagambibwa okubanga be battibwa okuli asikaali saako ne manager omukyala kakati asaasira ye manager then Lawrence ye security personnel abadde akuuma hoteeri
kakati kigambibwa nti no nannyini wooteeri ku ssaawa nga 4 ez'ekiro ku lunaku nduza lwali Lwakutaano asasira yamukubira essimu ng'amugamba nti anoonya Sky tamukola ki tamulaba ssaawa 4 n'ekitundu nannyini wooteeri addamu akubira asasira ng'essimu tagikola ki tagikwata n'agamba ndowooza bali ku byabwe n'abeesonyiwa enkeera ku ssaawa 9 agenda okujja okukebera ku bakozi abali ku wooteeri yagwa ku bantu baki bafudde kakati mu byazuulibwawo ng'abantu bano baafumitibwa ekintu ekisongovu mu bulago mu kifuba saako ne mu lubuto ate nga battibwa mu bifo eby'enjawulo kakati bano abatemu badduka n'emmotoka Toyota Harrier Kawundo eyali epaakingiddwa mu luggya ne bagenda wabula okusinziira ku byazuulibbwawo omwana ow'obuwala baamusanga bamwambudde era nga kiteeberezebwa nti basobola okuba nga baamutuusaako ogw'obuliisamaanyi ogw'ekirindi ono manager bange so